Breaking news, omukulu Honorable Mathias Mpuuga okufuluma eggwanga ensonga lwaki adduse byonna mbikuletedde mu maaso ate omukulu abasajja mivule baagala His Excellency Robert Kyagulanyi ave mu kalulu lwaki video yonna ngenda kubeera nga ngikunyonyola mu maaso naye nga tetunnagendayo mbadde nsaba eno video soko gimpereka like omaze subscribing wegatte ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero nga bwe nkugambye omukulu amanyikiddwa nga Mathias Mpuuga nabagambye jjo anti nno yabadde yeekwese mu lusuku lw'amatooke naye wedde yasobodde kubeera nga afuluma eggwanga era lwaki abadde afuluma mujjukire bulungi nti bano abasajja bagezaako okufuna amagezi gonna engeri gye basobola okubeera nga bawangula His Excellency Robert Kyagulanyi kati essaawa zino eno ate bannama kubeera nga bakifuna wano mwenyini wenjagala mbabuulize mulowooza ebyaddala ku bantu b'emwala bya Masaka omukulu Mathias Mpuuga ne Abedi Wanika balina se e Masaka oba nedda Sokolize Fred Numbye alina byayisizaawo biri very important njagala obiwulirize mane nkuleetere basajja mu buvule agezaako kubeera nga planting His Excellency Robert Kyagulanyi naye mugezi mujjukire bulungi eyakatuuka nkugamba lale badde Masaka nyini constituency agidduseemu esimu nyingi agenda kulinnya naye nga tusembyeyo okumanya nga ali mu VIP rongi ku ssaawa zibadde 12:09 ku kisaawe Entebbe ng'agenda kudduka mu ggwanga bw'obeera g'oyinza obutadduka mu ggwanga baagamba nti Kyagulanyi bw'anajja statement gy'agenda okwogera egenda okusinziirako bamuwaka oba tebamuwaka llo kati kubo nabo kubo naye ani agenda okusaamu n'akalulu Mr. President webale statement zonna tuziwulidde webale butawo nsajja mileage mwebale nnyo bonna bana Masaka mwebale nnyo wabalire ddala katulinde wiiki ejja byaddala lwe bakuwa calculator ne bagamba otule wansi obalabe abalabe ba His Excellency Robert Kyagulanyi byaddala tosobola kubeera nga owamalawo sokolize basajja buvule mbw ayagala Bobi Wine bamujje mu kalulu I've been watching some of the video clips captured from many rallies conducted by Bobi Wine all over the country. Bobi Wine is not selling his manifesto to the public. He doesn't talk about what he's going to do, what he intends to do for our country after capturing power. Instead, he's mobilizing gangs to rise against the sitting president, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. He doesn't talk about the health sector. He doesn't talk about creating jobs for the youth. He doesn't talk about economic development. He does not talk about agriculture. He does not talk about regional cooperation. He doesn't talk about anything concerning our country. He's mobilizing people to use unconstitutional means to change power. Bobi Wine is abusing NRM leaders. He's abusing UPDF leaders, police leaders, security directors. He's abusing the ministers. Bobi Wine has abused all the rules and regulations of the Electoral Commission. The question is, what stops the Electoral Commission from disqualifying Bobi Wine? Actually, Bobi Wine went ahead to incite the public by telling them that if Justice Byabakama, the chairman of the Electoral Commission, declares another presidential winner other than himself, every person from every town in this country should rise up. Nze wentunulira endijanga zino ebyaddala nzigwamu amaanyi kyogamba buli omu ati alabye kyabaddewo e Masaka njagala osooka owuliriza ono Bobi Wine yabadde n'abantu e Masaka. Embeera bweti bwebadde e Masaka bantu bange tebabafera omanyi wano nze munnamawulire akuwa 360 wide view ne sky view naawe ne weetegereza oba ddala omusajja bye bamwogerako bituufu abadde n'abantu oba tabadde nabo. Awo Bobi Wine abadde ayingira Masaka enkulungo mwenna mugimanyi kuwerokaamu nga tewali munna Masaka n'omu amukubira mu ngalo. Amakubo gonna gabadde makalu okuleka bafuutu soja boolaba bamuddukirako abava nabo magere boda empitirivu ne moroka empitirivu oziraba nti ziri mu kubo zokka zijja byazo abantu beekolera gyabwe. Waliwo ekitagatta bulungi omulogo wa Mpuuga alabika akola kuba e Masaka mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka
gye wayambadde ne kanzu ng'ogenda bw'oba tosanze muntu akwaniriza kuweruka mu kunkulungo y'e Masaka ebadde flop. Abo bonna abagamba nti yakuŋŋaanyiza abantu e Masaka njagala babawe ku wide view, sky view ne 360 ako kwensibidde. Omanyi bagenda ne babakubira obufaananyi bwa stage awo ne batabawa bugazi bwa kifo. Abasajja ebisaawe bibalemye okujjuza bakulaga abantu abazzeeko noga nti bayitirivu naye ng'abantu bali mu kifo ky'abalemye okujjuza. Owakana waliwo ayingira e Masaka bw'atyo nga bwetuwugirira ssaawa zineeno omukulu amanyikiddwa nga Elias Lukwago ebibye byongedde ddala okubeera nga byonooneka. Omukulu abali mwezi bwetuwugirira ssaawa zineeno yamaze dda kufuuka Ssaalongo. Kitegeeza ki nti nno kitiibwa kyabadde asigaza nakyo bali mwezi asobodde okubeera nga akitwala. Kati ssaawa zineeno ebyaddala gwe Munnakampala oba olinda ki okuwagira bali mwezi? Awo mu comment section njagala wandikewo abali mwezi juu batera subscribinga soko birabe otugule ndoze mu comment section. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752 3
755 29 temuddeeyo ne mwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno